Nesaazi omulaba biso basala abantu emitwe 38 people aba abantu bana Uganda bangi olira shift your offices mugende Masaka get a solution why Ugandans are butchered or murdered ngabola bakati Lieutenant Colonel buya shekinze Equatorial Guinea na wamba obuyinza but General Azaya Colonel Azaya naye olaba we see kati ebintu bya Masaka bawandika ebibaluwa kati walabye bayise Ssegirinya nani Alan Sewanyana singa Bobi Wine yagambye nti ngenda n'abantu banga banupu Masaka lera abadajja kunye vumbe nabamu bayongedde okufaawo era omulimu gwonna ogusinga obunene yadde bataddemu amagye bataddemu biki but ISO internal security organization whereby diso ali ku ground olira diso district center abyazaaki era omulimu gwonna ogusinga obunene yadde bataddemu amagye bataddemu biki but ISO internal security organization whereby diso ali ku ground olira diso district center abyazaaki Alright, abalabe fabalonji mwina bana flash let in Uganda kwe tuli okusigala nga twaweereza wano mu nsi Uganda atenga betwabasuubiza nti nno buli nsongesero gwa mu ggwanga naddala mu Uganda tunonyayo abantu abo bennyini abasobola okuzoogerako ate nawe n'onyumirwa kwe tuli baweereza awamu n'omukulu Sgt Yanga Soldier Saudi Soldier Sgt omugwe tumanyi nti yazonako ne Museveni n'agenda e Congo n'agenda e Rwanda n'agenda Sudan n'agenda wonna kyatakoze nga tekiriyo naye nga tumwebaza nnyo omukama obulamu bwamuwadde abamusinga be yawambanga si kubawamba azin be bakwatanga ng'abayeekera bo ba generals ate abamu bafudde abali ku Pecos abali ku Polo Cage abali ku Ajenangina bonna bali mikono gya Gitta kyekyo kyewunyisa naye ate nga kituufu naye nga y'obudde obusinga butatunywa memboozi agamba bana butafunye rank ya general wano mu ggwanga ranka yagenda gifuna mu ggulu bw'obeera gwe okirowoozaako ki kwandabira ddala if you cannot be appreciated but at least in most cases appreciate yourself n'olw'ensonga eyo kwe tuli bannange twebaza omukama nti katonda atwa abantu b'enjawulo gitwawala omusajja gwe bamuyita Haji Kabogoza oyo asangibwa e Buyikwe munange yatwambuzizza leero n'atuleeta wano gye tuli okuweereza Haji Kabogoza asangibwa Buyikwe ate alombeddwa asabira abo abalina ebizibu abalina obuzibu obuteebereka Haji Kabogoza essimu ye eya MTN bannange eyitawo wansi awo nange simanyi wentadde essimu ye naye ebintu bino businga tutambula nabyo wano okumpimpi essimu ye njagibasomera musobole okugiraba Haji Kabogoza tumwebaza obulamu bukama bwatuwadde abamu naye ennaku zino tutanze okufuna na partnership n'abantu abalala ate nga temwerabira nti tujja sigala nga tubaweereza mwena abagala okulanga wamu naffe jangu ng'oli genuine tusobola okukolanga ebintu byo the only of supporting us is by you giving us your adverts that's the only solution but otherwise if there is nothing like that we may not go beyond Sgt Gitta enamba ya gundi ono omukulu yakubiddeko Haji Kabogoza eri 0772 739961 Haji Kabogoza yasaze oli okutambuza gye tukulumbaganye gy'obadde naye nga kyanaku nnyo Uganda ine ebizibu lamusa kuba tulaba ate tutandikirawo nze abe waffe sijja beerabira tubako n'omukwano gwaffe bamuyita Malik leero yakutte mu byuma musajja agamba osibire otaama oti olairota bannayuganda mwenna mbalamusizza baganda baffe abali ebweru aba Australia baganda baffe Mr Duncan Mr Lutwama George China Kaitesi Denmark USA Uma Kasimu Destroyer Boxer abonna batulekawo kubanga balaba ebintu yakuba America president najjano Salimu Saye n'amutwala wa president n'amugamba mbu omwana yakubya American president agaba mwaka tabu he deserted in my army but now Salimu Saye give him his retirement certificate kati ali USA na retiring officially go muladi President Museveni ngavudde ku ntebe ebigamba bino si byange bya Gitta yes please baliva ku ntebe twava Luweero n'atugamba tuli baana be
tuliba orphans NRA orphans omanya ina ba Nasco aina orphans na ina nebakazi olitebe mubende teryakirizwa kujja mu jasi mu ulema mubende era bwamutegera mugoba majege wekiri kati nze Sgt Gitta paka oba avudde ku ntebe oba tavuddeko sina wendaga kati ndi ku kamera oba ndaba tonyiga nnyo kuba munnange teri busungu teri china ye yansubiza ne annimba abantu be bamulimbisa so oli mu mukola paka bali president Museveni paka oliva ku ntebe oba oli mpango otambulira kaliba nange mpe byange kiche sikoze kati Gitta kicho duwa wonte kabuli wa munjao kati tulugenda ikotolio jini soko bagambe kwajika bana Uganda mwenna haji wange haji kabogoza nkulamusiza we bali nnyo kubere buyukwe eyo gizavugire eyo ebyeyo naye tujja byogera maaso eyo mujja bitegeera we bali okujjanjaba abantu banaye omuntu omusiraamu siriki sisabo genda yo nekizibu kyo bakwate wali mu aya otomanyi Korani eyo jola basebo mu mateeka gennyini omusajja bakwata Korani yo nakusabira chwe ngebi onyi iranze ne unyana kati akolombere dosi kane Museveni nawe odemo mugamba akwe kabani utekaka kabani wali aji kabogoza sabe ntekera kakabani president Museveni anonye bamulimba mbo nafanze sifanga era kati wanondoza abaloza muzimu kati muzimu gegogera gwegogera naye ekitufu Gitta si muzimu Gitta chaliwa Gitta tetujja kulonzolonza abantu lwa nsonga eziri mu nsi yaffe Uganda twetaaga okwebuuza what is taking place sawa zino ebiri mu naddala ebijambiya ebijambiya bifuse ensonga mu ggwanga ebijambiya atenga zemanye ebijambiya bajja nokujja nokayikali kayihula na parading abantu nagenda ku street najjako bwana buno bu street kid betwatwala e Kongo nga bugenzo kubbe kyase ekimundu ya Bemba ne bakabira bani n'aba paradinga n'alimbirira abantu ne balimba president nti abateme ebijambiya babakutte nga abantu bali fake nolwekiko gamba ebintu biri mu Uganda muno era president Museveni omanyi kati Uganda nze nagisulamu ekintu manyi nkoze research kyovola abantu teri general wanatamanyi Gitta atamba gamba singa tulina ba Gitta 10 gende wa general mbadi neba kuyambye echi aba general abo I don't mind about them nange bwe mbona abona one day waliwo general kweta yabagamba waliwo kano gwe yagamba nti mubonyabonya Gitta but one day mujja kusanga Gitta nga atudde ka gate bwati ngate wo yino okuyita agambe go back ate ngo dai muliro oyani Ivan Koleta yabira bananga no lwachi ngabo bamanye lwachi tugenda ke bakoleta Koleta yali tayalinze nabana retiringa there's a two different things there's being retired but not tired kati onogende we kajja ku kikopo kya chai akwene emitwalo ebiri ze Gitta emitwalo gyebisija kyobra president Museveni njala mpe bilioni yangemu let me trust from my family tuli bamulekwa yalita utali luwero abantu bafene bafa bazadde bafene bafa I want 1 billion nange nkole ekintu kitegerwa bagambe nti yali mujasi wa Museveni yoyo kadogo yoyo Gitta yazimba wano ye obana atikawo factory ya Bumonde oba ya chi ya Gonja Gitta Musoke 1 billion from President Museveni. Awo tuvewo nenga kyensaba mwena abantu abagala Sgt Gitta temumulekererawo. Yes please. Basigalenga bogeraziganya munawe munyumyemo tulabe tunatambula mu siafu. Nekyenga tambula no kolwalero. Yes please. Gundi ebiri mu Equatorial Guinea. Yes please. Si sure goli ko mujazi. Na ulide konti abanamajje ba Uganda kakati bebadde mbuyinza eri mu Guinea nga bakoma president. No manyese eri mu buyekera no sindika abantu bagende bafoka bayekera anti na mu system ya myabaje natufuga mu yekera ligambo bino sibyange bannange 7 sinakuta ko myekera munno buno yabyogera Geno Museveni RO001 mu yekera ne namba jaina resistance officer Geno Museveni the son of sibimanyi ne kastago bimanyi omanyi nakuta wale tulina mu akatengo go tuchaina akatengo anze Gitta atikati ononkola ki bebanyonona banzijja mu somero mbamanyi kikineva niwe mbanga ndi out of the system I know everything kubanga nebosanga comrade munaga Gitta kiki nakuwayo ka ate kaloncha nagambo manye ekirwo tuogerere tukulaba abakulu bonna eri bali surprise nabambagamba Gitta bagenda kuva mu ntebe because of you are talking na ibyo ogera byonna bituufu bambuyire yombuye basima sente za ibalawe nsibescoti baziriya simanyi badulufu mwesige sente abana ngaba babera omanyi patrol giraba kufana kuona oli kumukuru naye allowance dezijja ne bazisala abana batazifuna now that is also a disease naye kakati mwenaba na Uganda abatulaba nze Gitta Musoke nali mwana muto netukube mundu ezakerege
buli mujasi lwova mu ggwanga lyo n'ogenda mu ggwanga eddala obeera machinery. You machinery. Mubalaba filimu ne mulaba America simanyi baki biki kimanyi Afghanistan, American there in Afghanistan, you are machinery. Bw'ofiira eri ofanga machinery. You have to be paid. Naye weesanga ng'oluusi tosasulwa era olufa ne bajja ne bakutakako bendera y'eggwanga wafiidde Equatorial Guinea wafiidde somanyi Somalia. That's the end of your life. Awo wetuli kakati oluvanyuma lw'okulwana ne muwangula abayeekera bonna mu nsozi wa buli wamu ebijambiya nga bibalemye. Are you still soldiers or you something else? Jeno Kaindo Tafire, Jeno Jim Mwezi, Afande Oluka, Afande Kandiho, Bonoba manyi. Uniform office ziri Kampala. Temujjanga kulindanga President Museveni agenda camping Masaka nga chief in command. What I'm advising you? Singa okwagala sift the way forward. Sift muna Uganda omubwafa. Olira President Museveni musiko yatugamba muna Uganda omubwafa. Afid tajja kuddamu kufa mundu. Nesazi omulaba biso basala abantu emitwe. Sata 8 people aba abantu bana Uganda banji. Olira sift your officers mugende Masaka, get a solution why Ugandans are butchered or murdered in such a way. Olide because mujagamba staff are there, intelligence are there. Intelligence taina de chupa ya amazi y'enkumi janywa. Taina kawagu ka menvu. Kati bali mbuya bayimanyidde mmotoka zaabwe musajja agambe mmotoka yange ngirekewa na henekeri yebizibu. Research fund mwaji diverting da. Nza intelligence mbasanga ne bambwira a lot of complain. But nothing to mbagamba intelligence yaffe. Abantu bandikoze emirimu gwa inokola bati bayine birowoozo bingi. What I am advising Afande Kaindo Tafire mwe namba manyi twalyanga omwe enkoko enzibe enseke twajja nazo omanyi Kaindo Tafire w'omunsuko bo basiba mali ababbi mava ne Museveni abirimu ate Kenya yavajjanga ne tipi ya yesanguza nga bikokoma kati Jeno Kaindo Tafire Owensko mukulu tetukuliko Jeno Kaindo Tafire Owensko Jeno Mwezi Owensko bobateeka mu kutiya esawa zino balwana. Why? Abantu abonna batundanga mu nsuko nga batuyigiriza siasa simanyi 10 point program simanyi nentunula bwent nengamba those people bano bali special nnyo bwe twawamba wano 86 bo basigala wano Kampala tebaddanga mukuba kyasi neki bali mu office avamu eno addamu eno avamu eno addamu eno kyeka bakola contract ne President Museveni naye ekyo si kikulu ekyabantu okufa Masaka. You are the right people nga President Museveni tandika kulinnya Masaka. We want a solution. Sikugamba nti Ssegirinya, sigamba nti simanyi kubanga kati bintu bigenda kufuuka political. Abantu bafa ebintu mufuula political. Oyira onabawo Ssenyonyi. Omanyize Gitta singa savayo n'embeera ku media. Singa bante kaddamu safe house. Kubanga sandi sirise. Nandi badde mu kyalo njogera bino ate ne but now I'm on camera, record are there, clips are there, state house muziraba, but first ask yourself what Gitta yogera bino. Oyira President singa yapa office yange yali yansuubiza bino byandibaddewo singa wanira byegwe obyogeza busungu bino. President Museveni bamulimba mbunafa n'enyende eruzira n'enkola obusibe obwobwerere safe house ne bantu kyalinga n'engalo bagimenya amanyo bagajjamu suffering for what corruption kati Nakalema akola ki mu office what Nakalema kyakola kati kye nali nkola mu magye bisafo nebeera mu magye because of nze omujaso omu sergeant ya shakinga UPDF nze Gitta ngabola bakati Lieutenant Colonel bwe ya shakinze Equatorial Guinea n'awamba obuyinza but General Azaya Colonel Azaya naye olaba we see whenever you see the mistake tolina kusirika ate osirika ki President yatugamba open criticism kikucha byonna bwolaba ekikyamu kyogere musobola kati singa ndi wanonzeka nyinza okukola bino atosobola. That's why Rogers are here, Mr. Brother are there, ku camera ebintu byera smart. Okay, Gitta. Yes, please. Odo businga tugamba singa omukulu gwaita the gladiator Bobby Wine agamba ino lukungano wana jetuli oba munamboli. Yeah. Bubanga tebona bakuchanga jagenda okukola lukungano oba muntu wanupu yenna. Bo tebona bakuchanga ekisaawe bakisazeeko amajje police bakisazeeko.
babategeezeza nti what you're going to do omuntu agenda kujja alina olukuŋŋaano oba Ssegirinya alina olukuŋŋaano oba Bobi Wine omuntu anupu yenna naye bwe bategeeza poliisi naye baddamu ne bagamba tubakkiriza oba tetubakkiriza baba bakkiriza bugenda okukya nga bayiyewo amajje lwaki mbuuza kino ekibuuzo e Masaka batta abantu nga bamaze ne bawandika ne babagamba twetaaga emitwe 3 twetaaga emitwe 25 twetaaga emitwe 2 ne bolwa ne bijja ne bategeeza ekyalo naye there are those who are not yet bothered abatana kufaayo okuyuwayo agamajje nga bamaze no bategeeza lwaki bano tebagendayo nyete oli opposition baba akoze olukuŋŋaano bamusalako ekintu kino mulimu ekkobaane naye kitu kyebibaluwa bwe twali tulwana ne Alisira Kwena All Speed Mobile dekanawo All Speed omukazi gwe bayitanga Lakwena bwe twamala okukuba erikodwa ne wajjawo omuyekero mulala wa UPDA bamwita Angelo Okero UPDA president nakola pistol yakola pistol ne different kano n'ava mu nsiko now batusindikiranga ebipaapula esaawa 7 tujja era nga lanchi tuba tuli ku lanchi emundu neetandika emmere ne tulekaawo nga tuba tukimanyi nti leewo aduyiko leo kuna disco mugenda kuzinamu disco ku chas pete disco leo kuna disco mumanyi lwaga nyumizi twamanyanga waliwo disco era nebeerawo abafa ne bafa emirambo gye mulabaawo mayiro 2 ejjinjaawo mulaba twaziikanga nga tuleta bannaffe olidde ng'eriiso lirina limyufu ntaddemu enguli yange awo tomanyi omulambo bwetwa lugezigezi n'ekiboko kakati ebintu Gitta tabyogera nti musanyufu ayogera history ebintu bino nga bwe byali kati ebintu by'e Masaka bawandika ebibaluwa kati walabye bayise Ssegirinya nani Alan Sewanyana singa Bobi Wine yagambye nti ngenda n'abantu banga banuupu Masaka leero abadde ajja kuwunya evvumbe n'abamu bayongedde okufaawo leero singa yagambye I'm going with my Nup member of parliament I want to know ani yalesa allegation nti abantu bange batema abantu Sewanyana abeera Makindi Ssegirinya abeera Bwayise okay if they are born from that end areas ate ani yalesa allegation ebyo byonna bibeerawo Kayula nze mbagambye evidence are there Mr. Big Cable Kenya wali bamutekako allegation abaana Kayula n'abasubiza $5,000 yavaako nga bamubanja kati ab'ebijambiya let me tell you nze Gitta nkola research one day ojja kulaba omulinga avaayo balibera Tanzania obaliberawa I want to meet President Museveni. I was a leader of ebijambiya and I want to tell the truth who was a leader who leader so buli muntu atema omuntu wali emasaka bamu 10,000 that group ebintu bino Gitta bino abyogedde sibyange I am on the ground researching let me tell you the security group bakutwale bakozese group etatandise kati olidde kujeno Kayihura yali yawa president Museveni report n'amugamba abateme ebijambiya this is a group n'akwata n'abantu abali fake n'abateke na lufeenya ne babajjamu enjala ne bakola batya ne baleeta bu street kid kaka wano bagenda badde mu yiso Sobi yabadde ku kamera ngeno nga bakwata abaana ne batwala ebijambiya n'ebiso n'emitayimbwa ne babakuba kamera ngeno clip ne babawa ssente ne bagenda babakweka enamayuba essese such as that President Museveni bamutwalira clip ezo ne bazimulaga ne bamugamba tukuta ab'ebijambiya abaana bano batwaze essese obutambi ne babuta now what is that kind of security kakati mbabwira nze ndowooza ekintu ky'ebijambiya e Masaka Jeno Kayendo tafire afande Jim Wezi omanyi mu security there is wrangles in security whatever tebakwatagana police bwebera mu kintu yisonga egamba what is this nze nokola kino same way it is a combat intelligence efa kuba sirikale olira naye kugamba waliwo bayiso ejemirimu kati okutta abantu e Masaka it is a work of internal security organization okutegeera who are those people olidde era omulimu gwonna ogusinga obunene yadde bataddemu amagye bataddemu biki but ISO internal security organization whereby diso ali ku ground
olida district center abyazaaki district ali ku kitundu he has to operate those areas olide omanyize nandiroza President Museveni bana basikala bawumuza badde mu byalo nga ne mu byalo teri mulimu kubanga sente ze babawaze zibamala omusajja akoledde emyaka 35 omwadde milioni 15 tazimbanga kayumba tayina bwali aba basajja wandi baddo bajja kubanga gwo banonda future gwo agende Luwero ne balekere batasoma batika bakolo bwa diso oide bagende babere ba diseyo mu kitundu diso Masaka diso Semba bule diso wa kubanga is a military person ajja kumanya kyekyo kola naye odira ba civilian no bafula ba diso no fula ba RDC ejemirimu jaba RDC wandi badolonda mu ba major abali kepe ba brigade yabani those are RDC abamanyi security nebera uniform ngabola ba Tanzania holiday omanyi mukulu Rogers kankubulire Tanzania omulaba Tanzania it is intelligence eri okay why kubanga abantu bali mu system ya security bonna bali tired olide those are retired people olide abali mu Tanzania kagamba wanoleta rowira RDC ali nakasongola simanyi mukiga aba bukiga kakati ali mu baluli olide bwatuuka eyo ayingira diru za ttaka nosanga abantu nga baba mwine ali Masaka takolanga ko muchaka takolanga ko intelligence yonna taina memory yonna yazagamba nalike kyankwazi neyo soma kino no abantu nga bandi babera ba diso bara DC nga bali well trained in intelligence analysis na amanya kino ne kati batuka bate magala bataka omukataina ya dakataka ba muserwa taka now such a statement ba security babaze bawa nazirumya bana Uganda abantu bafudde kati wabulidde mbagana ba milioni 10 zigana kuzo omuntu wange yafudde jajja wange yafudde wano juice walaba mu kibuga abantu baba kuba masasi ne president nagamba munonyemu abatuufu you compensate them abatali batuufu temubawa ninga bafidde mu kibuga those are Ugandans now kati ani ADF awo kubanga ebintu byali luwuka Bobi Wine bamugambye okubalale mwe mwatekawo campaign mwe mwatekawo election mukimanyi all Ugandans election yagenda maaso naye candidate yomu takubalale aleta corona abamuleta ba China aba China factories zonna ziri wano zijidde ba China zijidde ba Yindi ngabo temubagana kuyita ku kisaawe factory are working day and night naye mugana ata abantu banna Uganda okubalale nakugamba olaba nti we have a disorganized system naye nga nzowooza President Museveni abeera misinformed kasanze bamulimba mbu nafa nengenda maaso ge ne bamugamba nti nagwedda lundi butabika ne bamugamba nti pending rehabilitation nakakasa president bamulimba kasana kwata strengths ya UPDF eri mu ngalo zange nakati ndi out of system I know where you stand manyi strengths ya mwe mulimba president ya amajje gawera amajete gawera let me tell you kevamula mugurabinga LDU muwandise LDU kukuma byalo kati singa LDU babadde mu byalo nga baku tebanditemye bantu ne mubawandise era biringa bula bakala moja amanyita abakalo moja bonne baba ingiza damaji baba ali train za kuma bilalo byante president yagamba no ba training abakalo moja bakume bilalo byabwe abatulukana baleme kujja kubala ki kubante abo bonna baba teka mu maji not amuka simanyi aro group ya mukula abonna bali mu maji beba ne bali bakubana abantu emigo nebo mugamba afande we piga yumu tebabiri babagambye Muganda yiko na chuchwa Muganda wuye gudu Muganda onule dead one piga Muganda musajja kubanga akufira kono Muganda musajja gwe kiwe wamepati ya mu order kupiga Muganda bila fimba pana yenda Muganda bila nyondo mnabuze da sibitegeera nti Omuganda yebanga si nyondo mbutagenda kati baloza tuli mu kota pini Muganda nze mbereyo nemba ubira legamba Muganda bila nyondo apana yenda piga kati basajja watu biyali byemukula byamanyira kulya messe kati bali mu majje ga Uganda now President Museveni nze Gitta Musoke I advised you not take amajje mu bank nze gwa P6 river paka kati teri general mu majiga ankatafuna sente mu banka nakola nenkulaga amajje emitwalo 210 mpewo nesawa zino strengths yo yeggwanga yamajje tewera nze Gitta ndi out of the system I know everything nzija nakolera wali ku meza yene nkuwa data ne kugamba wanolaba na bino wabiyiga otya ne mugamba techi nze nkulide majje natunana nagamba muzere kanzire yonsomeni yangana nankweka je yankweka bakama bene bankidnappinga kyanda akimanyi alonda yafa nalweso yamugamba nafa ali nabo ngate basibanga olide chovula banagambya I have got a lawyer tugenda kuba ko online
bweru bajja bakima President Museveni want to sign ize nakusaba obagambire ddala baba ebbaluwa ejawa President Museveni betagaba office abo ababonyabonya Gitta. You cannot spoil my life future from childhood. Noloza nja kusirika ne banfula amadala amunawe feria person singati wanonda singandi kuki gompo mutwalo nompa ebiri nompa biki. Now President Museveni chomangamba oba officers babo njalo ba parading wali tutule ku meza mvao ne bilioni yange emu. I want to transform my family. Sasoma nabana bange ne batasoma kiche simanyi mu system eno nemba siri namwe nze Gitta bansanga bankubira n'amasimu ne banga kati Gitta go tuogerera asibye kwanso gwe Gitta kati byenkwaso wa 97 nze ndi weite siri Gitta manyi byenkanawa kati tugenda kwogera ku jini mutegere UPDF twafuka ba machineries. Why President Museveni betumala okuwamba wano ensi za mwagala bana basinga bavudde mu bufuzi ye yalinga last person asigaddewo olidde abasinga bonna byajjala ba Moyi ba kuku wa bazabanga Mubutu ba Mugabe ba niya ba Ghana ba Liberia ba simanyilo ani Taylor Charles Taylor bano bebasi ba MyCC abasinga bagenze ba Saddam Hussein Gaddafi wuyo walabo mwana ya mukubane lanka ye yakano ne bajiwoli omwana omuto omanyibo kubo omukulu ngoyo. That is your love bokubo omukulu piga muntu pale lokechi ngal different gen wano nyambala lebo oide gemateka bobera kutana okubalebo nga ina lanka yo lanka yo unakulumula limachi ndio president najjo mwana mgamba afanye ntipiga adui alikuwa mkubwa lanka yake ilikuwa hii nitapatia wewe nitakupatia naye walio jako walino yambala sema saa wewe nga saluti ziruma oloza tufira kiri kutalo ononya lanka goloza bitu bya muzanyo anti bagamba when you sow you reap where you have what you have sowed. Kati fetwali mu nsiko ne President Museveni ne tuloza tujja kuamba government tukungule olidde tunafuna makungula twali machi ennimiro yaffe era president omuyira nti mazo okulima ennimiro yange nzije mu Lumbugu kati mwe mujja nti kyagulanyi kati mazo okulima ennimiro yange nonze mu Lumbugu kati oja mu nnimiro yange amanyi nnimiro ye naye kakati ate ffe abakulonderako Lumbugu ba Gitta olidde kati tuve ku byensuko corruption amajege abakondi bazanyira mu strength y'amaje eyegwanga omanyi ekyo kintu kyamu nnyo omanyi bakitwala ize kati ze Gitta ndi out of the system naye sina kyesima era mbala ntulamu eka nembalamu wali nenga kati wabenkanawa tegawera nenterekawe mu wansi wa piro nkimanyi olidde nzo omuntu omujita musoke banda bangaze feria soja naye manyi buli kimula president yatunda bwati nagamba choliko oli na active soldier non-payable soldier non-payable soldier who has an office on camera worldwide banda bakati Gitta is speaking and I will speak until dialogue will be there. President Museveni General Nalweyiso Chanda mbabuzo ebibuzo ngambe president oyo wamugamba kyoyo kuteka kolo sebe wanteke kolo president wamugamba abantu teruzira oyo president yagobe Nalweyiso lwachi walimba president nti nafa you know you work serious wanta maye luzungu yagenda ku radio naga aju ebikamba bino ebyogeddwa si byange Gitta original Gitta bebanyonona tebandize lwero kola yo buyekera tebandize bandigenze lwachitula tebandizeyo bebatu ono ne batujja mu masomero nabuza jako bwa simu wali headmaster ndagayo kadogo ye nali kulanka ya Major General gwe bakukwese walimbo okuma ntebe ya president simanyi advisor simanyi deputy wa Kigongo ne mubuuza nda yangamba Gitta ebyo bireke nampe mitwalo 10 kati mitwalo 10 ze Gitta nina abaana ompa mitwalo 10 kano wa majewo Jacob asimwe mwesema muri wali pradoza mu milioni meka muyina bichi muzimbye olide eyo ne wafe busika bu namulonge muguze amataka mwesebo sente muzijjawa nolwecho President Museveni nzinja bategeza akati ebintu bingi byokwogerako but the issue is olwayo tuze tuogere mwala aba wanayogera ku Chadi oide buli kyanjogera nteri mukulu ayinza kuvayo n'agamba naye Gitta byogere oyogera bituufu bonna balabanga budget gende wa genocide yabaga singa tulina ba Gitta 10
gana amajje gandibadde galina bwe gatuuse gamba singa Gitta was an officer was been a good officer President Museveni yandi commanding nga mwennyini chief in command RO001 nalabanga nina value olira naye bakama be ne bamulyamu olukwe ne bantwaye Luzira ne balowooza I'm going to be a failure soldier now I'm not a failure I'm now an exposer and I will expose everything now together Gitta again make government ya feno nzenga omuntu njitya zena gireta not you expose things and things which because, now what am I exposing now I'm talking which they not choose amol lulimi gambo ojja kwogera bona bosobodde kyosobola okwogera omumwanina olulimi lwange nanti nedda ntiririra munnange bano abantu mbe mwajja nabo abamu si balungi kale balete drone bantwale nedda njogedde bubi nayogera okuva di 26 January yetwatandika clips zino netwogera bwetwamba government ate abamu abali mu system beewuunya kubanga tebaaliyo tadyanga ku nfudu tamanyi nsekere bweruma takubwanga ko nkuba fe enkuba yatonyanga netusitama bwetu nekugwerako engoye nezitoba nga bw'oba n'okyusa olugoye oyambala kaveera akakutiya kano kolabamu ebinyeebwa n'ebijanjaalo nga be batugabira era bwe twagenda ng'entwa luutingi ne tufuna ku ngoye eziwera ate ng'engoye bazitujjako nga tuzookya omuyeka taba na mugugu oyo n'okubeera faster oira kati fwe byetuyise nato byoganze nampa n'okutiddemu era bitiisa because amwerebbo nze ndi muyekera wali muyekera enamba yange eri RA resistance army resistance soldier up to ne president Museveni kyali resistance kyovolaba akyali strong awo lila lwana agende Masaka you will see bangambye abanupu those are the people who behind these people murdering Ugandans ne kumulembe gwa Kayihura nupu yaliwo Kayihura Jabyansalinga is the one who trained that group I'm telling you guarantee bwabyogera soldier nze president Museveni when natuka mu maaso go disclaimer nteka ko disclaimer ebigambo binebyogedwa if chances are there njabya kino nenga byono na nyini byo sergeant soldier bu Kenya yavayo na agende wa president bu Kenya ki BK na yali na Lufenya naga esimwefa naga president mulowooza ate yabayi abalate baki bayinza batwala naye mulowooza omugenzi yalina construction y'oluguudo yeyabba abaana abo n'abatwala wa president olira now kiraga ki president yeewuunya president ebintu bibamugambye bingi ebyobulimba bannange era naye ayogera ame council zitula n'aba blasting abakama baffe n'abagala lwaki munnimba olidde kati nze president Museveni kyolaba sinza kwogera kintu kyonna wano Kataami nesogera ku president Museveni wano singi yankuzizza yalagira banne batujje mu masomero batwale mu buyeekera nze sandi badde bintu byabwe seka kati nyomya bintu bilala Dubai kusubula nsubula wongo Kongo simanyi biki motoka biki sandi badde mu category zino za kati kyolaba Gitta I'm well known njogere ekyo kyemmanyi kyotayinza kubanga nze bwe nava mu nsiko tebantuuzaako wansi ne baŋŋamba Gitta biwalaba mu nsiko ne byewakola mu nsiko tubikuwozezzaamu owulira era bikyalimu manyi kikye baŋŋambanga bwe twakwata ekipingamiizi nga kirina okufa kifudde kitya leta kafuuni apa pa komao ebyakafoni tuliveeko disclaimer ebigambo bino bannange Gitta kati phase 2 byakinomu corona phase 1 kati Gitta bibyo nze kyensinga okwagala amajje ga Uganda gabadde ganoonya ki ku Torrio Gini tuli bayeekera mwagenze kula obuyeekera tuli bayeekera ejje lino erya Uganda lyandibadde liri mu parliament nga parliament yetuwa omusaala parliament yetuwa feeding ng'emanyi bwe tulya parliament y'eggwanga temanyi na mujaasi waayo bwebwalya parliament y'eggwanga temanyi na mujaasi bwasula mwina military representatives mu parliament kakati charity wa 200 agenda kuteeseza Gitta okira namwe 3 those are the blunders awo mu parliament mwalimu mubaddemu amasajja abakadde mu magye nga kyagenda okwogera ataddeyo mu magye n'akyogera nateeseza ku kino naye abantu bali omwo kwegabira ssente tebaddeyo mu magenze
juzi mbadde nakapiripiti bwe nava emakini ne bansibira nakapiripiti myaka 2 teri mukulu ajjayo n'agamba nti nvudde mu parliament kwogera kino kati Charity tasulanga takubwangako nkuba yajja mu State House n'abeera entebe n'avaawo buli omukulu n'amwebakako n'avaawo ne bamuteeka ku listi era nkiddama ebigambo bino bamuteka ku list receive and train no byanjogera waliwo n'abayo ababimanyi ne bamuteka ku receive and train jinja myezi 6 n'akola n'afande sabiti ne bakolera ejjinja banaye bagenze mu nduli bo bakoledde wano nga ba junior soldier kati ba major general bawo ba Charity ba Kano ba brigadier mwagala tuogere ki bye birumaffe nze gite binuma ne majje mwe bali kyobula bane bye jini wano bijja kubeerawo people are there. Please don't be prophet of doom. You got to fail. Njogera liyo. Ebiri ejini na bagambe ebiri echad wali yanyega wali yakubira simu Gitta yogedde ki. People are there. Ate kibi nnyo President Museveni okuba ne basse mufunga tebogera. Those are the bad people. Which means one day nze Gitta njogera. Era bino binangiwa babirabira Gitta na yogedde point. Neba notinga kandi ona akola the boy is right. Omanyenja le muluma naye ayogera bituufu. Obebe kuluma bakuwadde ki? Kandie kamera kubanga eriye yagamba naye Gitta yogedde point kamwe emitwalo 2 nze nkubuyira ekiri ya jini even batufula ba machinery omanyi batangotani kutwala amaje kati president w'eggwanga no gamba nti amaje gange I'm not trusting with them President Museveni mpa amaje gankuume shuwa omucholi omulugwala omunankola omuyima ogenda okuma omusajja ayogera France azifu nakati President Museveni ogamba SF Sagi ganye ne mutabani wa muganye kakati amaje agamukuuma ge Burundi kiba kiswazi nze president kujja mu trust kiba kitegeza nina okubeera ebayi n'empagala kya RPG n'engamba wenda bira ku Museveni Gitta yes twogera reality ebiri ya Uganda ye mukulembeze w'eggwanga abasirikale bodire jere n'oliryamu olukwe lekamba bwire Africa where cut n'ensi zonna ozira Afghanistan wa the only problem now is military issue genda Libya military genda issue. Sudan military. genda Afghanistan military. genda Ethiopia Byonna. genda simanyi Somalia ebyo bya terrorism byo terrorism President Museveni ajja kuvaako Somalia will pay back Uganda bali balwana intano war we are there struggle for them to get peace naye kati oli omusajja ali mu mentality eri sababu eri omanye ebintu bya Somalia tebavu kyovula banze President Museveni tavayo taina abantu basomesa abantu why UPDF are going to Somalia locate tobayo babasomesa locate oba toliyo Lion of Somalia what about Gitta Lion of Luwero Gitta Musoke a child soldier a commando Lion of Luwero nendeta nenzijako government ya mitwalo ena twatula bawalinga tumachinga Kampala nenkukunyi nensekere President Museveni remember us don't ignore us in such a way even if they are misinforming you nalwe yiso afande chanda wali driver wa fande koleto likopolo katoli meja general kati nza Gitta sirumwa nange nandi badde ko nange na prado ya milioni 7 kubanga twakube mundu holiday naye nafe tulina obulumi twali fenna mu nsko twali anga fenna enfudu twabona for a reason but tunatuka mu government we are going to reap neka tulipinga ki what are we harvesting oba ina ebintu esobeze wakola ziriwa bate bavaye ne bagga Gitta yakola kino atenze NRA yasoma siasa ne politics atenso biki kuba nakimanya whenever you do a mistake in the bush kafuni that is a penalty atenkolechi tuka makomera ojja kusanga majaga koze efujo wano kuba abantu masase biki gegana majega Fagasi Square job sinkers NRA era nabakulu bali gende wafande kawaga ajja kugamba Gitta kyayagala kituufu whenever you do any penalty any mistake kafuni chovola abajasi ba President Museveni n'abensko batitizi oyo mwana bajja mutta bajja kunzita they kill me for what to talk of the facts norwecho ikotolia jini tubaddeyo nnyo president yatya amajege n'asaba President Museveni amuwa amaje gabaddeyo for a long time
nga gakuma president holiday president bamuwambye kati basajja baffe baliyo nga ba prison of war balinda nnyonyi ebakomyawo mu Uganda naye beera mu nsi kati abayikira bakutte eggwanga omusajja wi Lieutenant Kano yawambye eggwanga omwana wo nga badde kutolyo jini gwe omuzadde oli eyo lowooza ki baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya